Kadama TV lwaleero mbaleetedde bakadaama abo be mulabaawo bali mu deportation y'e Jeddah nga bali mu kubonaabona, tebalina ssente za tiketi, tebalina ssente za quarantine, era nga basaba gavumenti eveeyo ebayambe basobole okubeera nga bakomawo e Uganda. Deportation nga bwe nakibagambako emabega awo, ndowooza obutanda mubulaba, obutanda buwaawo, social distance giraba weeri, mulaba obutanda emabega awo, mulaba abaana bangi nnyo babatadde wamu babafuutiise nga kiraga nti omuntu yenna okubeera ng'alwala awo abeera ajja kuspreadinga, ajja kusaasaanya obulwadde. Social distance teriiwaawo. Mbale nkyabagamba nti deportation nabagamba nti kitegeeza okubeera owantu wakuŋŋaanirwa abantu abalinzi okubeera nga badipootingibwa, okusukumibwa mu nsi yaabwe. Nkubiriza bakadaama bonna kasita ogenda ku deportation center n'ogenda ku poliisi oba n'obeera ku woofiisi ng'oliwo mu kubeera ng'oli mu mbeera embi, togezaawo n'ovaawo n'oddukawo. Lwa nsonga gavumenti kati nga bano b'e Jeddah, Saudi Arabia, eyina obuvunaanyizibwa okubeera ng'ekuggyaawo mu ssente eyo n'ekuzza mu nsi yo. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti gy'oba oli okubeera nga ekuggyawo n'ekutwala mu nsi yo. So nkubiriza bakadaama bonna abali mu deportation center muleme kuvaawo. Njja babuulirako awo mu maaso awo, oba njja baleeta voice note nga waliwo omwami ali e Saudi agenda agamba bakadaama kubeera nga bava mu biyumba oba mu deportation centers nti ye agenda bafunira emirimu. Mbakubiriza muleme kubeera kuvanga mu deportation centers oba okuddukanga ku poliisi, kuba buli bwe mubeera awo gavumenti y'e Saudi, ey'e Oman oba ey'e Jordan, wonna we mbeera muli ne webeera Europe, y'ebeera ekakatibwako okuteekamu ssente nga totaddemu wadde n'ekikumi. Tiketi eba eyina ogikusalira era eba eyina okubeera nga ejja keteringa na buli kintu kyonna, tugambe ng'okulya eba eyina okubeera ng'ekwemmere. Wabula bakadaama bano bagamba bo bayita mu buzibu nti bintu bingi nnyo nga ebikozesebwa mu mbeera y'ekikyala bye batafuna, babafuutiise ng'obutanda mbulaba, bagamba nti beetabise n'abaana abaguba eddalu, abafuluma, ate nga be balina n'okubeera nga bayamba bannaabwe abo. Mulaba ng'omukyalo oli ali mu black and white oyo omukyalo oyo mutabufu wa mutwe, oyo mulaba bamukutteko, banne bamukutteko, bambi tali mu mbeera ze ennungi, ayinza n'okuba nga tannagwa ddalu, naye mbagamba nti embeera abaana bano oba bakadaama bano engeri gye bayitamu y'embeera ebaleetera okubeera nga batabuka emitwe. Omuntu n'alowooza nti mulalu, n'akoma wano e Uganda n'atereera. So abantu bano beetaagisa okubudibwabudibwa. Kyo kye mbagamba nti tuvaayo nnyo ne tugamba nti embassy oba association nga gye mugamba nti oba muyina eya Oman oba muyina eya Jordan, bannaye mbakubiriza nti muvengayo kulwanirira bakadaama bano. Temuvangayo kulwanirira poliisi oba tteeka lyonna libanyigiriza. Awo mubeera temuyambye era mubeera nga temulinga kitole. Association oba union kitegeeza nti tuli wamu, tuli kitole. So buli kintu kyonna ekikwata ku munno olina okuvaayo n'okivumirira. Mbakubiriza obbagamba nti muve mu bino ebyokugamba nti neno diiru ngenda kubeera nfunako, bwenjira bwenne bwenti mbeera ngenda kufunako, nti obeera togenda kubeera ng'olwanirira. Bino ebigambo bino bye njogera wano, mmwe ate mmwe mwali badde muvaayo ne mubyogera. Lwa nsonga ate mmwe mukatibwako nnyo okubeera nga mubayamba. Kuba ekisookera ddala mwe musasula okubeera nga mukola ekintu ekyo ate ekitali kuffe. So nze ngamba muvengayo mubeere nga buli tteeka erijja, ngenda bawa example ya hotel oba quarantine. Gavumenti bw'evaayo n'egamba nti bakadaama balina okusasula hotel oba quarantine oba balina okubeera nga bakomyewo Uganda, gwe mu kifo kyo kisapootinga n'ogamba nti yes gavumenti mubeere nga musasuza abaana bano, ate mulina kuvaayo buvi ne mugamba gavumenti nti ekintu kino kye mukola si kituufu. Lwa nsonga nti abantu bano tubamanyi, bakadaama bano tubamanyi, mumanyi ssente ze bafuna ne mukalculatinga ne ssente ze bafuna ne mulaba gavumenti nti ekintu kino kye bagamba nti bakadaama basasule si kituufu. So mulina nnyo ng'okulwanirira
emitendera oba embeera bakadaama gye bayitamu okusinga ate okulwanirira gavumenti kiki kyeyagala ate nga batuuka e Uganda bo bagamba gavumenti bafaako. So kankwe vidiyo eno ey'abakadaama abo bolaba awo bali mu deportation center e Jidda nga bali bubi era beetaaga buyambi obwa buli munnayuganda. Assalamu alaikum. Tuli wano bannaye tusaba buyambi bwa gavumenti yaffe ennaku z'omwezi 16 ogw'omunaana 2020. Tusaba gavumenti ejje tukime tuli Saudi Arabia deportation ye Jidda enkulu mu Saudi Arabia. Bachima abantu naye bachima ba tiketi ffe tebatukimanga ffe abali ku deportation ye Jidda. Tusaba buyambi mujje mutukime gavumenti etuyambe ejje tukime bannange tuli mu mbeera mbi. Tulina abaana abalwadde, tulina abaana abali ku mpingo abalala abakuba amayinja beepamira we batudde ffe tulabirira tetulina paadi tuli bakyala kulya tulya mulundi gumu we tusula ku kabulanketi kemweteke tuweebikka amazzi tunywa ga ttooyi bannange. Tusaba buyambi mujje mutuyambe mutujje wano tudde waka mwa mutusayininga otuleete Saudi Arabia naye tusaba busabi mujje mutukime tukooye kimala tukooye. Tusaba busabi mujje mutukime bannange abembase tebatuyamba embase wogikubira essimu ekugamba bugambi don't call me tetumanyi oba embase gye mwatuwa yansi kinaffe tetumanyi tetulina embase etuyamba wano tetulabangako ambasada waffe tetumanyi namumanyi oba gyali oba taliyo oba balimba nti gyali oba taliyo bannange. Tusaba busabi mujje mutuyambe nga gavumenti ye Uganda. Tusaba bannange nga bannayuganda bali wano mu deportation center ye Jidda e Saudi Arabia leero ennaku z'omwezi 16 ogw'omunaana 2020. Tusaba busabi batwala abatiketi batwala simanyi aba office naye ffe nga tebatutwala bannaye. Tusaba mujje mututwale ewaka bannaye tukooye abaana bali wano balwadde gavumenti. Tusaba mutuyambe gavumenti yaffe mutuyambe tukooye fe abalala tumaze emyezi 8 omwaka wana baliwo batandikira ku myezi 4 mpaka kudda waggulu bakanya bakyusa ekiyumba n'ekiyumba ne ku kino gavumenti yaffe mutuyambe Museveni muzeyi waffe taata waffe tusaba otuyambe mama Fiina tusaba otuyambe Mr. Nachiwala mfena mutuyambe bannaye gavumenti tukoye wano aba gavumenti mwenna Bobi Wine mwena abakola mu gavumenti mujje mututwale bannaye tudde waka. Minister of Labour mukola ku nsonga z'abaana abali ebweru abali ku kyeyo bonna mujje mutuyambe abayimbi mwenna abagagga abali mu Uganda mutuyambe bakyetaaga kusonda ssente mutukime bannaye mutusondere mutujje tuli mu mbeera mbi. Kalivini Kayanja bannange Mr. America bannange penge mwogera ku internet abantu ne bawuya bannaye mutuyambe bannange. Tusaba mutuyambe bannange mujje mutukime endimizayi abannange mujje mutukime bannange. Bapasita mutusabire tuli mu mbeera mbi tugenda kufola gavumenti yagala kima mirambo ffe tetumanyi kabaka tuyambe bannaye batujje wano tukooye embeera embi ya Saudi Arabia si nnungi deportation si nnungi bamama baffe tebamanyi batwafu oba gyetuli bagamba twagwayo naye gyetuli mama Fiina gyetuli babalimba President Museveni babalimba gyetuli. Tusaba busabi obuyambi bwammwe mwenna mujje mutukime abawulira mwenna mujje mutuyambe mugende gavumenti tebatwala mu eby'enjawulo olwala nga batukubya ebidomoolo tebatwala muntu nga si mulwadde nnyo era niwoba oli mulwadde nnyo bakuteeka ku mpingo okutwala mu ddwaliro. Bannaye tusaba buyambi mujje mutuyambe tukooye taata mujje mututwale. Gavumenti yaffe ennungi tusaba mutuyambe tukubye omulanga ku buli omu abakozi bonna bakikuba kye tusaba mutambuze audio etuuke ku buli omu yenna musobole okutuyamba. Mama waffe Janet mutuyambe bapasitazi baffe mu Uganda mutuyambe tukooye abaana balalu bonna baalaluka bonna tebali abali omulundi gumu. Pulezidenti waffe tuyambe twagala kuddayo tuwulira mutwala abalala naye ffe nga tebatuukako wano. Ambassador talina kyatuyambye ffe abantu abali mu deportation ye Jedda Saudi Arabia. Ambassador talina kyatuyambye tumukubira essimu tagikwata agijjako bujji. Ambassador tatuyambye naye mwe mutuyambe. Ambassador balinga abatutunda. Ambassador yatugamba twagwayo naye gye tuli mu deportation ye Jedda Saudi Arabia. Wamize kirinnya mutuyambe tuve eno
mutuyambe ng'aba gavumenti mwebalire ddala tulize buwagizi bwaffe